Bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Canada era babukeseza nkokola okulumba offices ez'enjawulo okusobola okulaba nga ate balanirira eddembe lya bannayuganda sokola nga balanirira Uganda yaffe okugibako nakyemalira nga offices bagenzeemu okuwaayo ebiwandiiko ebinene ddala ebisaba eggwanga lya Canada obutaddamu kuwa General Museveni ensimbi obutaddamu ku associating na General Museveni obutaddamu kukkiriza mukungu wa Uganda yenna mu government ya Museveni kulinnya mu ggwanga lya Canada n'okutega sanctions ku General Museveni yennyini nti wamula nti aleme kuddamu kulinnya mu ggwanga eryo era n'abakuntu be bonna twabawaddamu okulinnya mu ggwanga lya Canada. Katulabe enteekateeka nga bwetambudde era omukolo omulimu guno nga bagutambuza bannayuganda bannaffe. First of all, lwaki Friday kubanga tulina office tetutagetinga tetulina okutuusa obubaka bwaffe. Saturdays baba bagale, Saturday ne Sunday baba bagale. Kitegeeza nti message yaffe tejja kutuuka bulungi. Ekyatukozesezza olwokutaano tubasangeyo mu office sobole okubawa message yaffe gitwagala okubawa in hand. Wow, tetwagala okwakivinga esinga obukulu tetwagala okwakivinga lwaki twekalakaasa abamu bagamba emwatuuka Canada mulina kulya bisobo ki. Okay, twekalakaasa lwakuba tukyali bannayuganda. First of all, ekyo tekigenda kukyuka. Ebigenda mu maaso e Uganda tewali atabiraba n'omuzibe afazaali abiwulira. Otegeera. Service delivery Museveni abadde muyinza agenda myaka 4. So ekimala kimala. Okulembeze toto. Bayawo abantu amayama abamu bakulira bulisi. Wakolera abantu kukwatwa ekyakuluma era nga bagamba nti nno wetutte Uganda fetwawayo kwe wetutte Uganda wetutte Uganda toto yoyo abagize tuli wano mu mwamalayo batuuse wano omukolaki nebutuzaamu amaanyi mutokwekalakaasa lwaki tuli wano ekisooka tuli wano kwati koye embeera y'Uganda ewaka tukoye bajjajja okulwala ne batukubira tusasule eddwaliro ng'ate mulago eri tukoye okukubira abantu abali kiruduma tebasobola sente panado tukoye abasajja okutunde ettaka lyabwe bawerera abaana ne baluwa emirimu kubanga tebamanyikibwa tukoye ebintu bingi emisolo obuli bw'enguzi ekiwamba abaana tulina abaana buli mwana ayogera ku Museveni bamutta bamuwamba kati twogerera ebyo we speak against that era tuzze kwekalakaasa tugenda mu Ontario Human Rights Commission tugenda ku Parliament ya Ontario provincial parliaments tumale tugende ku Toronto municipal offices wona tuteekayo petition zaffe nga tugamba ekisooka ba sanctioning corrupt officials of Uganda list zaffe tuzirina ekyokubiri basale obuyambi waliwo eyagambye omanyi lwaki akeya Canada simanyi engeri gyeyambako abaavu mmeka ezituuka twalaba wano among ennyumba yesingako ne State House esingako ne White House ya America ezo sente yazijjawa so among y'omu kwabo twagala bamusanctioning buli corrupt official we Uganda. The Magnitsky Act etuwa obuyinza. Yes. Manya wisdom atali Canada. Waliwo abantu asamira ne buli mwana yenna kama tuyo oyo Kayanja mugamba asooka afune visa emusuksa Saudi Arabia ayogera amannya gaffe afune postal code alyoke ayogera amannya gaffe. Okulembeze banyagala kigambo kimu kwagala nnyo. Weewaawo people power our power kunga niyagala kunga kolewe kunga twagala okubategeeza ku ssaawa ya leero tuli wano ku Grace Street tugenda kulaga obutali bumativu bwaffe olw'enguzi efumbekedde Uganda. Twagala okwebaza gavumenti y'e Bungereza awamu n'eya UAE olw'envumbo gye bajjayo ne bateeka ku Anita Among n'abamu ku baminisita. Njagala okubategeeza nti sente amawanga gano ag'ebweru
ze gawa Uganda okuyamba abantu abawansi ate bo baziza mu mbuto zaabwe ne baziwa abantu Ssekinomu Bamongi Bampuuga ne babanga be baziganyulwamu. Sawa ya leero olunaku lw'eggulo nafiiriddwa taata wange bamuzisa olunaku lw'eggulo naye mu malwaliro tewabadde buyambi tewabadde eddagala oba oliawo ku myaka 74 gye yafiiriddeko abadde tannatuusa kufa. Tulaba wano abakadde abalina emyaka 8 bakyali strong nga bakyali balamu. So twagala gavumenti ye Canada awamu n'eya America n'awamu endala zonna ezitannaba kuvaayo okuteeka ku byabugagga bw'abo abantu abali mu gavumenti abanyunyunta omuntu wa wansi babiteekeko envumbo sente ezo wakirizidde ku muntu wa wansi sobola okukola ku bintu ebya bulijjo enguudo amalwaliro n'ebintu ebirala byonna. Sebo weewaawo neyanza Sebo kale Sebo weewaawo kale kigambo kimu muganda wange ne mami odde jangu wano tebakuntomerera Canada namutandika okuya ebisobooza nga muva ku nkyukakyuka kituufu mbalaba muli bavubuka balimba ebigambo byabwe tuli kumulaba kunnyini tuli ku nkyukakyuka ituuka eno kyovulaba era twatuuka eno olaba tugenda n'ekigenda mu maaso nti tuwagira President Kyagulanyi atukyusiza obuyinza tukume mu nsi yaffe tweyagale tubanga nnyo okubeera eno naffe twagala okubeera ewaffe gye tuzaalibwa naye kyatujjayo kubanga batulugunya abantu naffe batunoonya tubale emirimu temwiddagala n'olwoba tubalina bbayo gye bakutwala eno eri abantu abawangala pakuna emyaka 9 ku 9 ku 10 naye tuwaffe ekiriiyo. mami olina kyotugamba yekirala? Nze kyenyinza okugamba abannayuganda bonna twagala Uganda empya kubanga ffe tutambuddeko tuzizeko mu nsi zino naye tulabanga ensi zino bazitegekera abantu baayo beeyagalako obe mukadde ofuna ebyetaago byonna bw'otuuka emyaka nga tokyasobola kukola bakuwa buli kimu amalwaliro malungi obujjanjabi bwa bwerere amasomero ga bwerere enguudo ziri bulungi buli muntu okuva ku muntu asookerwako afuna ekyayagala amasannyalaze amazzi buli kimu bakiina naye ng'ate ba pulezidenti tebabatulugunya baddemu okukola buli kye baagala balina eddembe lyabwe kati ffe tukooye twagala kukyusaako twagala Uganda empya era twagala pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert yaba tukulembera tutuuse mu maaso ensonga yaffe. Neyanziza katugende n'abantu tugenda kubanga mbatuusaako tugenda kuba live bulungi nga tutambula naye musajja ono wano waliwo abantu abanyumira ono nze nasikira muzeeyi waffe n'atuswalako ettaka lyonna naye Sebo jangu obuuze tubajjamu wambulirako ludda okodde wano ndi kuki wano bagamba nti lwe mwatuuka Canada mwabivaako mulya buli ensi mwagyerabira sokunyonyola abantu situyinza kwerabira ggwanga lyaffe kubanga kino kye tukola ate tetusobola kikola waka kyetukola tetusobola kikola waka tovola batwasalawo ne twegatta ku mukama waffe nti nga bw'atambula n'ava mu ggwanga n'ajja eno okusobola okutuusa eddoboozi naffe olwaleero ffenna abannayuganda bakuŋŋaanira mu Toronto abawalubata abawa tukuŋŋaana ne twagala okugezaako okutuusa eddoboozi lyerimu kuba naffe abatasobola kuvaayo nga ffe bwe tuvuddeyo kuba okimanyi bulungi nti essaawa zino wenjogerera waliwo bwe bakutte olw'ekyambalo kino kyenyamba ng'era basibe osegeera so tetusobola kuva mu nsi yaffe tekisoboka. Okay. Tugenda kubanga tutambula bwe tuti ne bannayuganda makubo olaba bano bannayuganda it's a Friday bankinyinyonyodde abakulembeze nti tetukoze Saturday naye namba mugiraba nti noweeri tulina offices zetugenda okulumba mako tulina offices zetugenda okubanga tulumba nga tugamba abantu nti ekiri mu Uganda si kirungi chobola tukoze Friday abantu bangi nnyo of course ba Canada bali mu kukola bannayuganda bali mu kukola ne tusazeewo n'abamu abefiiriza
ne basalawo okubanga nti no bajja okwekalakasa kwa leero. Uganda, bannayuganda abali of course North America bastandinga wamu n'okulonabona kwa bannayuganda okuli luddawa okuli mu Uganda. So tugenda kuba tutambula bwe tutyo mpola mpola, no problem. Parliament of Toronto era tuva wano tugenda ku American Embassy okulaga ensi yonna naddala abazungu abasupportinga dictator. Abazungu basupportinga dictator nga babuwage sente. So tulina obbalaga, tulina obbalabisa nga president of yatugamba nti tubalabise mpaka kuwulira bubi. Munansonyi wasiyanjudde anti nze mba nkutte omuliro mba nkutte. Amanya gange tuba Mugisha Abe. Mugisha Abe nga yenze vice chairperson Ottawa chapter era nga nze mukulembeze wa Cornwall. So ndowooza ekipalite nga mukiraba kino kiriko Canada sanctions all corrupt officials in Uganda. Kituufu bonna abakulembeze nga walasenja gavumenti ya Uganda bajja kukwata bakusobola okusanctions. Ekyo kyatteeka neona mu gavumenti gevuddeko tujja kubanoonya, tujja kubateekayo. Canada stop funding the operation in Uganda. Kyetuliko wano human rights twese wekiwandiiko okubanyonnyola details ekiri mu gavumenti ya Uganda ne Uganda at large. Bano bane mulaba bano bonna bava Uganda nga badduse kutulugunyizibwa kwa dictator. Katumaze okulaba nga bwe bigenda okutambula yawuya nga bwe mutulaba twagala kulaba abaana bo bakaawu bakoowu nga bwe mukiraba bwe kigenda omanye abantu abamu basobola okulowooza nti tusaaga busaasi naye tuzze olunaku lulamba nze nasalawo okubalaga kigenda mu maaso tugenda kubanga tukibalaga. Tulese kiwandiiko wano batusaba human rights ya wano etunule mu nsonga eziri mu Uganda. Abantu abakwatibwa abattibwa n'abateekebwa mu kkomera nga teri kuwaza, teri kubawuliriza, tebatwalibwa mu makooti, amakooti ga kangaroo court. Batwala amakooti gasala bikyamu. So n'olwekyo tuzze wano okulaga obutali bumativu eri human rights wano mu Canada, Toronto. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya sigadde Michael Chove Mbogo, coordinator Ottawa chapter. Spokesperson Ottawa Canada chapter. Amanya gange Bambika Byalugaba Napoleon Ronald tuli wano okukunga olw'ebi ntandike mupya Amanya Byalugaba Napoleon tuva Ottawa chapter. No, tebakulimba nuku yeggwanga lyonna wakati akalubaka bate mwakitegeera naye singa obeera ku ground n'olaba statistics eziraga engeri gye kyatambulamu obululu bwabubba ate tuka ebitundu ebimu tebakuba kalulu bo babagana kukuba okutegeera basanga box predict naye embeera eri waka Uganda nze nga spokesperson wa Nup Ottawa chapter embeera mbi nnyo abantu tebali bulungi. President Museveni ne gavumenti ye NRM kyebakola eggwanga bali lootinze ne batwala ebintu byonna. So tuze wano kukunga abantu wano mu Toronto. A few weeks back twali Ottawa naye tukunga abantu netusukiza message yaffe ku diaspora. So right now message tugisindika mu nsi yonna diaspora bagere kufawagira gavumenti bagere kuwagira mitale ya Museveni kubanga ebonyabonya abantu batandika okulaba nti ddala gavumenti erina okukyuka kubanga change yo yeetaagisa kubanga ebimbeera mbi nnyo. Naye kye tukunga abantu bonna gy'oli mu nsi yonna tukunge tulaba nti diaspora esobole okuyambaku ku nsi yaffe tushediwe omusajja ono dictator
tuzeewo emirembe mu ggwanga lyaffe, tuggyewo politics eza tribalisms, tuggyewo politics eza corruption, tuggyewo embiri ya gavumenti gyeryamu abantu bannansi, kidnappings, okuteeka abantu mu makomera, abantu baliwe babonaabona mu makomera tubamanyi we babulira, kidnappings ezo mbi nnyo abantu babulwa abantu baabwe. These kinds of sufferings are not good for the people. So as the diaspora people in Canada, all around Toronto, Montreal, Quebec, and all the areas around Canada, we highly and strongly recommend that the government of Canada interferes into this situation, because if this keeps on going on like this, the country is going down, because the level at which all the evil is happening down there, it's really deteriorating the country. So we're all there together to discuss this situation. For God and my country, people power, our power. Neyanziza mukulembeze neyanzeeke tugenda kutambula n'abantu ate kakati bavudde Human Rights ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu wano batutteyo ekiwandiiko bano nno obukulembeze bantu wano e Canada bo bulalamu kubanga bano bo balabika bakoowu bano bo balabika bakoowu oyagala kwogera mukulembeze ekigenda mu maaso wano olaba olengaba nnyo kubanga eddoboozi lya buli omu limatawinga bwe tubeera abangi nga tussa kimu yandiwuliriza n'ate abantu baffe kubanga baasibye be bangi tetumanyi gye bali Masaba wano wakamusiba nga yakave ebweru eyagenza omukyalira ne bamusiba bassa abantu bangi tubikoye kati ssente tusuubira Canada eweereza ebintu by'amagye Museveni n'alimba nti babikozesa Somalia nedda ebyo bye bitutta ffe Abannayuganda tetukyayagala babisaleeko Ontario Human Rights Commission tuwategeeza ebikolobero ebiri e Uganda tubasaba basuleyo eddoboozi lyabwe in all angles oba government ya Canada oba the United Nations oba World Bank oba the IMF twagala baveeyo balwanire eddembe ly'Omunnayuganda nga bw'omanyi Human Rights Board ye UN bagigala sote kati batuyambe bogerere ebweru kubanga Uganda batugala kati tugenda ku US Embassy tugenda ku US Embassy nawo tusuleyo ekipapula kyaffe
Abamerika bali among the biggest funders of Museveni. Bakomezi bafe Abamerika bogedde ekimala twagala tulaga America nti ndaffe Abannayuganda abali eno as part of North America tulumiriza balekerawo okufandinga dictator basaleko okubuyambi bwa dictator kubanga bubonyaabonya Abannayuganda mu kifo ky'otugasa ffe ng'Abannayuganda. Okay, there we are. Kakati. Kakati abana ngawo balaba ngawo balaba People power! Okay. Eso. Nine cents of Kulava. This is it. Eso. 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 Mwami Kali Wisdom neyanziza omukisa guno amanya n'eddoboozi Mulangira Jjuuko mukulembeze NUP chapter e Toronto wano. Buli kanaku mukama waffe yatusindika Honorable Kyagulanyi Ssentamu okonkona emiryango gy'abazungu bano bekikwatako tutambudde mu Human Rights Office tuze ku embassy ya Canada tukyatambula nga tutuukiriza omulanga gwa mukama waffe. Twagala okutuusa ensi yaffe Uganda mirembe. Twagala okulaba nga amaloboozi g'Abannayuganda agazibikira ffe abali e Bulaaya tugazuukusa tugambe nti ekimala kimala ensi Uganda yeetaaga ekyuka emirembe. Mwami Museveni ali mu buyinza ekaseera ensi Uganda ogiweeyo mirembe mu maloboozi ag'Abannayuganda. Tutwala omukisa guno okwebasa buli munnayuganda yenna avudde mu lunaku mu mirimu gye bano bonna bobola basuddewo shifutusi zaabwe ne bajja ku nguudo za Toronto batuuse eddoboozi erigamba nti ekimala kimala. Honorable Kyagulanyi Ssentamu yagwanidde okubeera pulezidenti wa Uganda kubanga ye yalondebwa. Tubasaba abatulaba bonna abali eyo mu nsi zaffe Uganda ne diaspora yonna mwagale nnyo mukama waffe Honorable Kyagulanyi, mwagale nnyo ensi yammwe, mukyuse ensi yammwe mirembe. Ensi yaffe egenda kyuka mu mirembe. Tubeebazanga baganda baffe Bakayo Wisdom abavaayo ne bateeka ebifaananyi bino mu nsi yonna. Twebaza media zonna ezivaayo ne ziraga obutali bumatuufu mu nsi Uganda. Okubba okwa ssente kuyitiridde, obunyazi, abantu olwaleero twogerera abantu ba NUP batekebwa mu makomera olw'okubanga bagamba nti ekimala kimala. Tetujja kusirika, tetujja kuva ku nguudo paka ng'ensi yaffe Uganda ekyuse emirembe. Ogamba ki ku Bannayuganda abali eyo block of force regime beegula ne bayogera ebigambo bino mwabeetaba mwananga kino tebina byakola njagala okinyonyole kubanga abamu balowooza kyabamu abeetaba kukuŋŋaana zino banoonya mpapula tebina byakola era bagenda kubazza bagamba gwe bakisa omusajja atunda ebbuga bampita Mulangira Jjuuko. Bw'oba ogenze ku Google n'onoonyerezaako ndi mutuuze omu Canada nasoma kibayita ekyokubala ebitabo
nkola omulimu omulungi nalibadde ndi mu office era bwe nvudde okulaba nga nyimirira wamu ne bannayuganda nja babulira ekintu kino Museveni yasindika Mbabazi n'abeera mu diaspora n'akola omulimu gwe mulimu gwe tukola olwaleero tetugenda kuzikiza kukoma lwaleero kwogera nga ensi yaffe Uganda eggwawo abo bonna babuloga abagamba oli amanyi n'okugamba waki temujja ne mulwanira mu Uganda muganda wange ensi ekyuka na interest z'abazungu omuzungu lwayo wakeera ku machanala abantu Museveni tagwanidde ensi Uganda ejja kukyuka tujja konkona buli office tugenda mu office ya Tudo tugenda mu office buli emu tujja gituukamu tutuuse mu ya premier olwaleero tulabe nga tutuuse eddoboozi erigamba ensi yaffe eri mu kunyigirizibwa omusaayi guyiika mwenna abali mu diaspora abakulembeze n'atali mukulembeze bw'osirikira mu nnyumba yo oba olidde mu nsi yo lukwe eddoboozi ly'oteeka ku media ensi yakyuka kati ya media liba litegeeza kino nnyo mu kukyusa ensi yo mbasaba oyogera okusinga okusirika esebo amina sebo waliwo katono nnyo ekipapula kye kyayita nze kunze kaliba yange nga mulangira sina budde kukidisikasinga kubanga Canada nsi ya mirembe ensi ekkiriza abantu okujja kukuba nga balabye abantu balage polisi netukuuma tuli mu ddembe okwasosietinga n'omuntu yenna n'ekibiina kyonna kino kye tulwanirire Uganda kibe Uganda ekyuke emirembe ekyo ekipapula kye mwalaba tewali gwe bayinza kujja wano kasitaba nga akumibwa gavumenti y'ensi so mbagumya mwenna abali eyo bwebanga izira aba university zitebudde okuggala mu America olwota lugenda mu maaso mu Israeli bwe kibanga abapalestina bali ku kkubo lwaki munayogera tobeera ku kkubo n'olaga obutali mumativu so mwami Kayembe bebaza mwebale nnyo mwebalire ddala omusajja yali eri ng'ali omusajja yali eri ng'ali wali ng'ali kugalye bamuwadde ne ku tivi ayogera ataddeko abatuuse mmwe etuga naye bannanga abantu beenaalemu amagezi gaggwera mu ddala kegamba naye nekisobola naye kitanyiza bulungi nekinyumidde ekyotanyiza obulungi nti abantu balowooza abantu bali nalaba omuntu omu ng'ali ku tivi neddaabo n'asonga mu bantu ate beyasongamu bemanyidde ddala nga balina emirimu gy'amaanyi nga mumulangira neŋŋamba naye okitanyiza nti kino mukikola kwa koozi mwe mwandibadde muddeeno ne mutuula ne mubyerabira n'ebyeoli mu ofiisi yo naye kati waliwo ebintu byokola ngaobikola kulwa bannayuganda sebo tweyanziza tweyanzege kizaamu amaanyi amiina munaye naye neyanza gyo neyanzege bannange ensi yaffe erina okukyuka mu mirembe ekulembeddwa honorable Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti omulonde bannayuganda gwe balonda agala nnyo yes nze Kaye Wisdom mutabani w'omulalo nga bulijjo kinyumidde nnyo wetuvudde eri gye mbalase tuvudde ku human rights offices wane eziri wane Ontario katuze ku American Embassy ebintu no si byakusaaga bano abaana si byakusaaga now tetujja buzi kwekalakaasa naye n'ekiwandiiko nga omulabye eri otwatuuse bakisomye wali bakisomye abakulembeze baffe babayise munda kuwaayo kiwandiiko oya kuwaayo kiwandiiko naye no problem kagamba osobola okulanga ekyokusaaga naye kunnyonnyola kubanga abazungu bano bafandinga Uganda baagala lwaki kikyotugamba waawe tukola ensobi kiki mwagala kati njabakobaza abaana bannayuganda mwenna abali mu diaspora yonna twafunye omukulembeze omu yatugambye entambi yagaye kino kyemulaba twagala kikola world over buli munnayuganda yenna oba oli mu Kenya Sudaani America tukikola omulundi gumu lunaku lwe lumu tayimu y'emu dakika ze zimu bwe tugamba okugenda ku nguudo tube ku nguudo nze nja kubamba weereza nga Kaye Wisdom an official spokesperson wa family ya Bobi Wine officially nja kubamba tuusaako byonna ng'ebigenda mu maaso okitegeera ekintu ekyo kampusi kangamba bannayuganda nti olaba naddala babuloga oli yagwa yonna emba zamugwamu ali awo zonna zimuguddemu ali tasabanga nako wadde ku visa ye Kenya ali awo nga nayadisikasinga Wisdom kuba mu North America tambawa budde otegera ekintu ekyo kale sobola mutundako booti muleke oyo n'agamba nti Kaye Wisdom uyo munanga ali ku street munaye genda okole bannange sigwa ngamba okukola fe abamu tuli mu biseera byaffe nga obudde butambula nga bwe twabubala abamu twagamba okuwumula ati
37 kakati osobola okuba ng'oli awo nga byosindika okukola nabikola dda nga twasigaza budde bwakulwanira bannayuganda so ebyo nawe mulaba buloga ng'obwo kyepita okwasama tomubuwa nnyo budde ffe katugende mu maaso nga tunyonyera bannayuganda other than that kasigale nga mbaweerezaako ebigenda mu maaso okujjako nga muganda wange denopozi nga alina naye nga kyonna kyekiri kasigale nga mbaweereza nga we tugenda okutambula bwetu no problem. This is another demonstration which has been done by the NUP chapter in Canada. Mzee in sense of kusanga. Nice to again to meet you. I know you're a Canadian citizen, but you're so concerned about what's happening in Uganda. Briefly tell us what's happening, why are we here, why as you, because we think that when you become a Canadian citizen, you no longer care what's happening down back in our country. So you just say in one or few seconds why we are here, why are you so part of these people, sort of the kind. Yeah, reason being that Museveni became a virus. Okay. Even if you're in Canada, you can't sleep peacefully. You get a telephone call midnight, a friend of yours has been killed or kidnapped. The country is poor. Why Canada is a rich country, fine. We're living comfortably, but our brothers and sisters being killed. When you look at the roads in Kampala, it's a disaster. How can you be a president and you keep Uganda under that status quo? People dying every single day. Why does Museveni kill people anyways? Why? Why is it that there's no fair election in Uganda? Why does he want to rule Uganda forever as if there are no people who can rule Uganda? From your perspective, if we come like this on the streets of Canada, do you think the Canadian government will have an ear, will listen to us, will act, will stop the support, the financial support, which they do give to the president, to Museveni? It is upsetting that they have been financing Museveni government, but the resources have been turned against the Ugandan people. Oh yeah, I know. That is why we are mad with the Canadian government, United States and so forth. They should stop funding that dictator. The aid doesn't help any Ugandan whatsoever. The aid is being diverted to suppress the people. That's not okay. That's why we're against the Canadian government. We are actually going to lobby the Canadian government to the point of even voting those who don't do anything for us. We're voters and our vote counts in Canada, and we are going to do that. I'm going to tell my member of parliament as well that please, you either stand with me or I'm not going to vote for you. And I'm going to campaign that nobody votes for you because our people are dying. And you are just watching. Oh, yeah. Yeah. Papa, how long have you been to Canada? Almost 40 years now. Wow. Wow. Almost 40 years. Almost 40 years. That is now almost the period General Museveni has ruled the country. So in other words, I never enjoyed Uganda as I left Uganda. I don't know Uganda anymore. I know Uganda is in ruins. Yeah. Under Museveni's watch. Yeah. Other countries in Africa develop day and night, but Uganda, I don't even want to say that I'm a Ugandan anymore because the country has been really raped properly. I see. It has been raped. I'm really sorry. Yeah, I know. Thank you, Papa. You know I love you so much. Whenever we see you, we're new here in Canada, in North America, but when we see people like you who have been here for almost 40 years, you inspire us because we know, we see, not knowing, but of course we see physically that your spirit, your soul is for Ugandans back home. You are concerned about the corruption, embezzlement, the killing, abduction. I'm telling you right now, they've abducted the guy who made the dress, the attire, which Bob Wine wore when he was performing in UK. It's called Latif. He has been abducted. The guy is just a designer. Actually, he has won many awards in USA, Sweden, German. He just designed that dress, tailored that dress, but he has been abducted. We don't know where he is. So thank you so much for your concern. Thank you so much for whatever you're doing. The poor guy was just making ends meet, yeah, right? Yeah. Trying to just bring bread on the table for his family. Yes. And you kidnap him or you kill him. Who knows, right? Who knows, right? But why do something like that?
Anyway, I wish you best of luck in Canada. Yes. Welcome. Canada is a beautiful country. You will love it. Thank you. Thank you. Yeah. Ojja mu nsi ezitegeereka baba bakuuma bulungi bakuba obukuumi obutegeereka tugenda kubanga tutambula abakulembeze b'ofiisi ze batugamba ze tukyamamu okitegeera kakati mwabamu abaagala otuzza waliwo omufeere oyo atunda ebbugga okutunda ebbugga si kibi naye waliwo omusajja namuteereddewo miliyoni 10 waba asobola okugenda ekkata nadda muwe miliyoni 10 atunda abaana ekkata naye yavaayo naye banetivi ze Uganda oba zaafa gayi n'agamba nti azza buzidde mu nnaku 3 naye nga waye kansirike nninde ennaku 3 kale omutunzi w'ebbugga Kayanja nkulinze kakati tuzzeemu ale leero lwakutaano owonye n'okuwona tulina ofiisi gye twagala okulumba wano nga yakoze kati ate tuziddemu eza weekends nga buli munnayuganda yenna ayina obudde bannayuganda basinga bambi tebasobodde kufuna ofu zaabwe naye tugenda kubanga tukikuba now this is a message eri yenna oyo agamba nti no wakabye Uganda alemedde ku bannayuganda coach tuli wano kochi batugamba nti no bwe mubeera eno nepapula bwokuko mu Canada ebintu oba bivuddeko kochi tukunga abantu bonna bannange mutwegatteko abantu mbakunga bajje tulwanirire eggwanga lyaffe. Let us fight for our country, let us fight for our wives, let us fight for our children, let us fight for honor. Kakati soko mbulira manyi bagenda ne bagamba timu abawala abalungi kino temusobola kuwagira opposition namwana ebintu ebyo ino mujawo abasinga obulungi abali e Canada abantu abaleka Uganda tugenda kutambula nga bwe mukiraba tugenda kubanga tutambula bwe tutyo nga bwe mulaba olukungaana nga olugenda ono y'omu ku bakulembeze baffe wano Warren aneewuunyisa nnyo abantu bagenda ne balowooza nti no bw'ofuuka omu Canada tosobola kwenyigira mu bintu biruma bannayuganda na biruma Uganda. Tulwanyisa Museveni awo tubeera kasa kiba tulwanyisa Museveni sivaawo kubanga Museveni atuwonyawonyeze baali nali nabeera mu Uganda nentuwe nekunyumiza emboozi yange njagala lumunzi gye Warren tutuule awo twogere simanyi lunaku kyoba nnyo bize twogere bw'onoofuna mwaka ddonoonyako genda kunoonya twogere bannayuganda obenga okugamba mbabuulire butya Museveni omanyi abantu balowooza ti mwe mubanga mmwe mwafuuka ba Canada muyina empapula mukola kintu temufaayo Museveni tugenda kulwanyisa paka abavune ku bukulembeze obaale tuyinza kuleka ggwanga kufa nga tutunula naye mu biseera bye yakola kye yasobola naffe ku budde bwaffe buno tugenda kukola paka kyekisooka paka Museveni ng'avudde ku buyinza bwa Uganda Kyagulanyi abeereko tutambuze eggwanga Uganda litambule. Amina. Tugenda kubanga tutambula bwe tutyo mukama waffe sebo tata cameraman tugenda kubanga tutambula bwe tutyo mpola mpola nga jangu wano soko gye wano tunulizamu eno kamera soko baleke tugenda kubanga tutambula bwe tutyo tukumiddwa abapolisi nga mbalaba mukama wange nga tulaga ekigenda maaso of course njagala okwebaza abakulembeze baffe kubanga we twajja ne Canada bo baatugamba tetulina kwebaka so yenna ali mu Uganda we are so serious about taking over kankomewo katono mama kabite kakati ngenda n'enzyano leero ngenda nnondamu abantu bunsobedde bakabite abantu abasoma bagamba mbuno mmwe temusobola kuwagira nkyuka nga lwaki tetuwagira nkyukakyuka fe abasinga okunyigirizibwa obwana kawala obuvuddeko wa wiiki omwana naye ayagala nkyuka n'omwana atandikiddawo nkyukakyuka kabise nkwagadde nnyo kanso
kanso ono manyi ono yasoma naye gwe kanso gwe wandize noyogera ano oluzungu naye nga kyonna kyekiri tugenda kuba tutambula bwe tutongenda kuba nkulaga ebintu ebyenjawulo kibe kyakabi kasooke tugire nga tukomako awo nga bwe mukiraba katusooke tulabe tetwagala bintu byakwekwasa tugenda kuba nga tubalaga omanyi mugenda ne mwekubya emizimu ne mulowooza nti tusaaga tetusaaga wetwajja e Canada tetusaaga ate no Friday abantu bali mu kukola singa abadde tebakola mwandituguddeko saagala mwekwasa omanyi mugenda ne mwekwasa babadde abantu babiri ne bajja ne beekalakaasa babiri bwe bati tuli ku Lwakutaano abantu bali mu kukola naye beefiriza of course ne bagamba nti lwa Uganda tubeerewo so ekyo nga wookiraba there we go saagala mwekubye emisimu Uganda inoterera kirizagana abaana ekintu bakikwata omanyi mugenda ne bubeereyo obugayi bwenaremu nga bulowooza nti tetusaaga ositegeera tetusaaga ekintu twajja tumazeeko kirina okuggwa ositegeera kirina okuggwa My brother Clinton, since I came to Canada, you are making me to speak all my primary and English primary and secondary English combined. So thank you so much. Because I don't know whether you laugh at me, whether I don't know how I speak English, but of course that's okay. Welcome, Clinton. Of course, I just want a bite, just a simple bite in English. Why we are here? I know you have a media platform. You have a great social media platform where we used to come every Thursday to talk about the injustices, human rights abuses in Uganda. So now I see here. Why are we here? Why are you interested with what's happening here? That's what we want to know. First and foremost, thank you so much, Kaye. As they have said, my name is Clinton. I'm actually the director of CMP Fabrication. Yep. One of the reasons why we are downtown today is actually to protest against the junta government back home, against the corruption which is rampant, against corruption which is rampant back home, against selfishness which has been involved by the government, and whereby the government is not giving enough back to the people of Uganda, and the Ugandans everywhere in all corners of the world, they are saying no, enough is enough. So as we organized National Unity Platform Group here in Canada, we have decided to come out and protest against Anita Monga. Anita Monga yabba mabati. So we want him to bring back. We want even Canada. Yeah. He has been banned by UAE. He has been banned by UK government, and now we also want Anita Monga to be banned by the Canadian government. We want the Canadian government to stop funding and the government of President Museveni because of high corruption rampant. So we are here to stand against. Whatever is happening in our country. We need our country free. We need our people free. We need equality in employment section. We need equality in medical supplements. We need equality in every way, in every sector of any government of subsidies. Our people need to benefit from their own government, and that's the reason why we are here today. Thank you, Clinton. Thank you, Alice. Sawa eno tuli ku procession nga tugamba nti no dictator alina okuva mu ggwanga Uganda. There is no way you can think you're the best for 40 years and there is no one who can afford to do what you do or even do better. We are in the 21st century. Eggwanga lirina okutambula. We can't tetuyinza kubeera mu ggwanga nga buli lwotandika speech otandika in 1986. 1986 yagwako dda. We are now in the 21st century where we need 21st century advances and ideas. Gwe buli lwojja n'otulaga abakadde, you have people who are sleeping in cabinet. When will they ever deliberate issues ezigasa eggwanga? You know, you come, a minister of finance starts telling us economy
I mean, what is that? These are twetaaga abantu kati the likes of the Semujju asobola okujja ku floor of parliament nannyonnyola ensonga nagamba budget kolera mu budget eyiyo lekerwa obubbi bw'essente obuli mu ggwanga has surpassed the development of the country. 85% of the economy of the budget goes into people's pockets. Eggwanga livunze, and that area we realize you step down because omuntu atuuka n'alemererwa. Before we okay nga tetunnagamba nti you're a dictator, you're this, but kkiriza nti eggwanga likulemye and eggwanga bw'oba olyagaliza to the people who are now energetic, who can man the country, and we are saying we are here, we have the ideas, we can deliberate on issues, we can economically, democratically, we are never tusobola be discussing a co. But for now, I think the best thing the country needs, it needs a change. Omukulembeze ssebo tateo tubadde wano nga ne kyayi tusuubira nti nno gwamuleeta kaga omugagga katuuse kyayi tugenda kunywera ddala so mukama wange abaana bangi basigadde babadde batukubira bannange buzidde omwate mwakoze Friday naye kakati batunyonnyodde ofiisi ezimu ze mutwalamu ziba nzigule Friday weewaawo taata tuli wano lwaki tuli wano abamu balowooza nti mwe mwajje Canada mwamalako mwe muli eno muli batuuze ne mubeereddewo ku lwa Uganda tunnyonnyole bannayuganda abakulaba why are we kwekalakaasa sebo taddewo people power our power people power baganda bange amanya neddoboozi litaddewo kyewalyanga ssaabakunzi wa NUP Canada chapter leero tuzze wano era olunaku lwakutaano olunaku lw'abakozi naye twagala okutuusa omulanga gwaffe eri gavumenti z'ewabweru essente ze bateeka e Uganda zikozesebwa kututulugunya abantu bekuusa bokka ne bazirya endala zikozesebwa okukola ki okutulugunya twandibadde tukola ku lunaku lwa weekday atusole lwa weekend abantu basinga nga tebali ku mirimu naye ofiisi zijja kuba nzigale so twasazeewo tujje nga ofiisi nzigule tusobola ki okwataganira awamu. Yeah, people power. Our power. People power. Yeah. Highly slim tea. Tugenda kutambula nga bwe mukiraba kati tugenda kubanga tutambule tutyo nga bwe mula Bannayuganda baganda baffe okuva mu ggwanga lya Canada bwe batyo bwe bakikoze okulaba nga ate batuusa obutali bumativu bwabwe eri ebitongole ebyenjawulo mu Canada. Bagenze ku kitongole ky'eddembe ly'obuntu e Canada okuwaayo okwemulugunya kwabwe ku bikyamu ebigenda mu maaso eka mu ggwanga lyaffe lya Uganda, ne bagenda ku embassy ya America mu ggwanga lya Canada okuwaayo alipoota yaabwe ku biki bye baagala bikolebwe ggwanga lya America nga n'okusinga ddala okukomya okufandinga oba okuwa ensimbi General Yoweri Kaguta Museveni kuba ensimbi ezo olumuweebwa General Museveni azikwata ate n'azitulugunya mu butulugunya bannayuganda mu kifo kya bannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe neza akozesa okugula tiyagasi okukuba abantu emiggo kubasibira obwemage. N'olwekyo twagala Canada ekomye nayo okuwa ensimbi eggwanga lya Uganda ng'eyita mu buyambi bw'amagye n'ebirala General Museveni atuviire kubanga eggwanga lyaffe tuyetanga lirimu eddembe nga tulina dictator nakyemalira alowooza nti buli ekiri e Uganda kiki wabula tubeere nga tusobola okunyumirwa Uganda ng'ensi endala bwe tuzinyumirwa kubanga ne Uganda nayo yatondebwa nga tulina kuginyumirwa so si kugibonaaboneramu. Kale buli munnayuganda gy'oli kola kyokola bwekuba kutambula bwekuba kwavula nga tosobola yavula bwekuba kudduka tosobola dduka bwekuba kutolontoka mbiro zitolontoke oba kyonna kyosobodde okukola kikole naye ngoma nno kinaafuya gavumenti ya Museveni era nga kijja ku gavumenti ya Museveni tujja okufuna eddembe tujja okweyagalira mu nsi yaffe nga tugitereza tugizimbe bujja abaana n'abazzukulu mbagala nnyo mwebaliko banange mwebali kubaako baganda ffe abali e Canada mwebali nnyo byonna bye mukola tusimira ddala Kaye Wisdom omwana w'omulaalo eyakulira ku mataga Seriraga mutali mazzi mwebali nnyo bayiddira byonna byokola okulaba nga otuusa eddoboozi ensi yonna okutegeera ddala kye kigenda mu maaso Mukama abeere nammwe mweraba.